Otyo nze nabagamba ebipya tebinzigwako. Kati lino ddagala lino lyolaba. Gwe wenna alina infection sembera waneero. Nabagamba mujjanjabe infection kubanga kirwadde kibi. Infection eviirako amako okutabanguka obutaddiramu ddala kukwatagana eri omwami n'omukyala. Infection eviirako obwenzi. Anti bw'otandika obutawa ku mwami agenda anoonyayo ak'ebbali. Buli kaseera gwoba osiiyibwa oba obundula amazzi. Oluusi lwakugenzeeko amazzi agakuvamu gonna nga gakola ki? Nga gawunya. Kitegeeza appetite ogenda kugitta. Abeere nga takyayagala kukola ki? Kubeera naawe. Kati gwe olina omukyala ali eyo ng'olina infection, olina omwana we alina infection, bba alina infection. In fact omukyala oba olina infection n'omusajja aba agirina, kitegeeza mulina okwejjanjaba mwenna. Bino ebitugenda tubirinnyisa nga tubijja mu powder tubiteeka mu mpeke. Ekinaavaamu mujja kulaba eddwaliro nga lyo lya habo. Likola ddagala lya mpeke nga za habo nga zijjanjaba buli kimu. Awo nno mutegeere ddala nti Uganda zaabu ate erimu abantu abagezi abasobola okukola ki? Okukola. Kati zino mpeke za infection. Bw'ogiraba ndowooza omulabe ddala nga abo. Omanyi eddagala lyaffe lino ezzungu tulyagala nnyo era sirivumirira. Naye omuntu okuwonerayo infection si kyangu. Si kyangu, olina okuba ng'okoze eki? Okoseza eddagala eppitirivu. Abamu mulikozesa n'ominako empeke 3 olutereeramu toddamu kukola ki? Likozesa. Ng'olwokola ki? Omaze. Ndowooza mumulaba habo. Habo. Osobola muteeka mu mazzi n'amerenguka n'onywa. Osobola zikwata bukasi n'omira nga bwe bamira zino empeke zaaki eza bulijjo. Omukyala leka beera awo ng'owunya wansi. Leka beera awo nga weesitaza omwami wo. Nammwe abasajja mutero gamba ffe tulina ebyo birwadde. Muganda wange kasita kiri kutuukako. Obusajja bujja kujja omusaayi. Awo nno giveemu n'enziku. Enziku ekola ki? Ekuluma naye ng'evuddemu ebyo buteefaako. Kuba omusajja ekirwadde kino kasita kikwata okulabika mu mubiri gwo okuleeta obubonero kijja kutwalira emyaka nga 6 nga kikyakuli mu mubiri. Wabula jjukira buli kikulwamu kiba kikusensera. Kati leka kuwulira mukyalawo nti nalina infection ate gwogaane okwejjanjabisa. Omukyala y'omuwe ssente gwogaane okukola ki? Okumira eddagala. Limire wadde towulira bulumi naye kiba kikuyamba. Nti kali akawuka akali mu mubiri akatambulira omwo oba okoze eki? Oba okasse. So wamikwano mukole eki? Mwejjanjabe. Eddagala lya infection lino lyoza munda. Ligogola emisuwa gy'abaami ate lyoza enseke z'abakyala. Okubeera ng'enseke ezo ziyisa bulungi. Ebyetaaga okufuluma bifuluma, ebitafulumiza ne bikola ki? Ne bisigala munda. Zino empeke zino eza infection. Weetaaga obukebe buneeno 3 okubeera ng'okola ki? Ng'otereera. Bw'ogenda busanga wawasenga Mabirizi. Ndi Mulago ku 21 opposite ne Church ya Kakande bw'ogenda okunsanga. Enamba y'essimu eri 0704 73 74. Wano ogenda okukola ki? Okulisanga ate ng'ogenda kuwona. Ekyo kyonna ky'oyayaanira okufuna oba okutuukako ojja kituukako singa oba otuuse ewasenga Mabirizi. Mubeere bulungi, mwebale okundaba, mwebale okusubscribinga, mwebale nnyo n'okusharinga. Nange mbaagala nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.